Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero alabudde bannabyabufuzi abasusse okulya enguzi era n'abalabula ku ekyo ekigenda okuba nga kiddako okukolebwako kw'abo bannabyabufuzi abali corrupt oba abalisusse okulya ssente z'omuwi w'omusolo ezandibadde zikozesebwa ate okuyamba Bannayuganda mu nsonga ezimu oba endala. Ngenda kuba nga nkuwa akatambi kano aka President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga zino, ngenda kuba nga nkakuwa okawulirize bulungi nnyo, n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo tweyongereyo. Sooka owulirize obubaka buno osobola okwongeza ku volume osobole okuba nga owulira bulungi message ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'oluvannyuma nja kuba nga nkomawo tweyongereyo. Emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC lye lyali essuubi lya Uganda. Naye nga kyemalira ng'akisensera yayita mu deputy president waabwe ate nga deputy president wa Buganda ate nga yali wa kitiibwa. Era ssente za Museveni bwezito bwe zasensera okumaliriza nga bakimazeewo. Nze nyina obufaagu mu mutima olunaku lwaleero wakuba kinkakatako oba tunula amaaso kuba mbadde nga open gye muli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era ssente za Museveni zayise mu deputy president waffe si wa east si wa north si wawa wabula wa Buganda. So mbasaba mwenna temunkubira ngalo sizaagala bino byenjogera seegomba byogera seegomba kuyiwa sere ku bwali mbalagale nengo ino diwako sere ilyoke likale. So njagala okubategeeza baganda bange tukole ekituufu, twewale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde tulyoke tutereeze ebiseera by'abaganda baffe eby'abaana baffe n'eby'abazzukulu eby'omu maaso. Tewali muntu asobola tufuula baddu okugyako ng'akozeseza ffe. Tewali muntu asobola tunafuya okugyako ng'akozeseza ffe. Bino mbyogera nandibadde mbyogera ku lwalezizeeyo naye mmanyi siina ddembe kubyogera. Tewali muntu asobola tumalamu maanyi okugyako ng'akozeseza ffe. Naye bwe tutakyuseemu tebajja baatandika dda n'otuziikula gye baatuziika. Tujja kutuuka ekiseera ate ng'emyaka tekikyawera 10 singa tuba tetegerezeza tugenda kutuuka ekiseera nga ffe Abaganda yeffe twabbi yokka mu Uganda etalina kifo we bayita waabwe. Bibadde bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'abannabyabufuzi abasusse okubanga abalya enguzi ate ne beekobana ne gavumenti eri mu buyinza enyigiriza omuntu wa wansi, okwongera ddala ate okunyigiriza omuntu wa wansi already gwe balinnyiridde oba gwe babonyaabonyezza ebbanga eddene ne batuuka n'okuba nga bamutwalako ebibye mu ngeri emu oba endala. Kino nno avulumiridde nnyo ekikolwa kya Mathias Mpuuga Nsamba okwekobaana ne gavumenti eri mu buyinza ne batandika okwegabira ssente z'omuwi w'omusolo. Weewaawo n'ebigenda mu maaso bingi nnyo nga bwe mwalabye ebyabadde e Masaka, mulimu okusiiwuka empisa ng'aba Honorable Abedi Bwanika be bandibadde essaawa zino bakutte omumuli gw'okulaba nga balwanirira Obuganda n'Abaganda nga kw'ossa ne Uganda okutwaliza wamu, wabula ate ne balumbagana abo ate abasuulawo emirimu gyabwe ne basobola okuba nga bajja balwanirira ensi n'okulwanirira omuntu wa wansi agenda mu maaso n'okuba nga anyigirizibwa ebbanga eddene mu ngeri emu oba endala. Kale sigenda kuba nga nsukkawo awo, wabula gw'otannaba kuba nga osubscribinga kikole, nsabye okwate ku kigambo subscribe osubscribinge ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza onkwatire ku kide ekyo oteekemu all, ojja kuba notosubwa amawulire gonna ge tunaba tukutuusizzaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Takumira mpeera bankuumire, amusibe bulungi, mweraba.